nangaba kusebudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole ki gaye noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato kwaniriza nnyo mulungi ali ku Delta TV nenyoga ddala okwebaza webale nnyo webayiddala okubanga otwaba munange program ebintu bizibu nze nasalilidya munange gikutuusaako obadde olaba oba walaba last week nga tulaga omwana eyafuna accident okugulu ne bakukutula tata omwana John yatubulira ebintu bingi ne maama soomozebwa n'ebiringa ebyo naye nga tuzeeko emabega nga nabo beebuuza omuntu yakoze nga accident neyali nanyini motoka bebatamanyi bamanyiko nti omuntu yali mu motoka yakoze nga accident ku lunaku olwo era ne garage emotoka mwe yava naye nga bakola ki nga bagimanyi kale olunaku olwaleero tusazeewo ate okukyalirako mwami Kibalama ku Festo garage said zeno jokolera bambi aveeyo naye abeeko kyatubulira muyinza okubeera ne mulowooza oyo nanyini garage lwaki emotoka efulumenta nga nfu n'ebiringa ebyo naye oluusi twogera ebintu nga tetubitegeera tetwaliyo so twagala leero atubulire nga nanyini garage ekintu kino kyali kitya mwami Kibalama nsanyusa okulaba kale nyabuna nsanyusa okulaba kale sebo ulamu bugamba ki sebubi koze ekizibu ky'ekyo eky'omwana okay omulabi waffe yandyetaaze okumanya tutandike nga nanyini motoka aleeta motoka mu garage bwe yagireeta motoka yali nfu yali just yewumuzaamu kyali kitya nze saaliwo nali ku mukolo busaabala gwa kwanjula mba nkyali ku mukolo wakati omuvubuka yali yakola kwenje nankubira essimu nanga bamuze nti motoka ebuuseeko okugulu emabega newaba nemenya abaana amagulu naye nti bankuba abantu bankuba kiye tinziruse najjako essimu awo wendakoma okwogera n'omwana teyaddamu kwogera nange saddamu kuba ku ssimu nga bulungi kuba eri off paka lwe nakivaako gikubako kakati mba ndya awo nga omwami nanyini motoka nga ajja nga ŋŋamba nti motoka yafunye akabenje nga mugati ena nkitegedde kakati tukole tutya nga aŋŋamba tugende ku poliisi nga tugenda ku poliisi twatuuka ku poliisi nga osi traffic mu Kiteezi nga manyinyonyolanga nga nti muze nti ffe situlina nnyo kye tukwagaza twagala eyawa omwana ebisumuluzo okuvuga emmotoka bukakafu ki bwe yalina okumuwa ekisumuluzo akole ki avuga emmotoka n'omwana tumwagala nembagamba omwana nti simanyi waali yankubiddeko nanga nti bamukubye n'adduka ate omwana mukulu tasula wanga ayina amakaage ali waggulu w'emyaka 18 si mwana oyo abamuki abamusajja nti nangamba kale genda bwe tunatukwagala tunakola ki tunakuyita tebaddamu kumpita nembeeraawo bbanga netandika okujjanjaba mwana kati bwenva busaabala abananyini mwana ne bankubira omuwavubuka tumuyita Sande kunanga nti tata Sande amenya abaana amagulu naye baagala ssente mu ddwaliro n'omwana okugulu bakusazeko tetulina kisente olwo nali nvudde ku mukolo nga ziweze essanvu tuuse wano nzija mpapanda beekiri wano ziweze essaawa ng'emu nga saayinawo ssente nga ngenda aliwo omwami mukwano gwange awo ku dduuka mamitalaki nga mugala laki mpaayo ku ssente nfunye ekizibu nanga twabitegedde ebizibu nga mpa ssente ekiro ekyo nga ngenda mu ddwaliro nga nkwata ssente nga nzibawa nga tubeerawo tusaasira nga nvaayo nga nkomawo awaka batuuka ku makya ne bankubira baidhamu badde njagala ndeete ne ku kitabo bakwensasulira ssente okirabeko nga nkola ki nga mbeeraawo nga ntandika kujjanjaba mwana kumpi kati ngenda mu miliyoni emu kati nga bwe bayitawo ebbanga nga bampita ku poliisi yeekasanga ti nkole statement era nagikola nga ngendayo nabasangawo abasirikale
ng'abakozesa statement ngamba nnyonnyola nti simanyi kyabadde ku kyalo nti n'emmoloka akabenje teyakafunidde mu galagi nti neyawadde omwana simanyi bukakafu bwe yalina kuwa mwana kisumuluzo kubanga bw'ojja ku Festus garage wabaawo basikaali wabaawo abakiliininga ng'okwata oti ekisumuluzo n'okiwa omuntu avuga emmotoka. Ebyo ebisabikola nabyo twayogeramu bwogezaawo naye nze kye nababulya nti saabaddewo nabadde ku mukolo ngera bwe nkunnyonnyodde naye nga omwana akola ku Festus garage. Management ya Festus garage tewanga mwana kisumuluzo kuvuga ki simanyi ntegeeragana yaliwo n'oyo mwami yamuwa emmotoka oba yamuwa genda mugulira soda oba yamuwa kukola kisimanyi kubanga saaliwo ate n'omwana siddanga mukumula kumbulira sitole yaliwo ebyo ebyange. Kakati mwami Kibalama omwana ono ye okuva that time okuba essimu negana okubeerako temunnabafunako mawulire nti ali wano bawali? Sinnaba kumuwulizaako gye nandibadde muwuliza wandibadde waliwo yasula naye tebamanyi yali apangisa njuza abaganda bekwasula kale yali awasula we nandibadde nfuna amawulire. Naye nga mwana wo gw'omuzaala? Mwana wange nze muzaala. Abuze tomanyiko mayitirege? Abuze simanyi waali kuba nagezaako nnyo kino nga nti abo babula kasita Eyatomera nga atudde kubanga kuno yatya yali abeera kuno ate nga bano batiisatiisa omukuba bananyini mwana omuvuuka mbwanywamu kumwera nga kitumukwatako nabula n'okutuusa kati simanyi bemukwatako. Omwami ono eyaleeta emmotoka mu garage bwe yajja nakugamba mugende ku poliisi mwatulako kwanga abantu abakulu ne mugamba nti kati tulabe nanyini mwana tubeeko kye tukola mwakola mu kifo? Siddanga muwadde okumulabako kye neewuunya nange ne ŋŋamba emmotoka Eyatomera ate era bwe natuuka ku poliisi ne bagamba nti mawuka bwetomera bako third party terina kiyinza kunnyambako kubanga nange sente zintuddemu ndi musajja mupakasi nfuna 3 mba ndi awo ng'ebiri baginonye bwe nfuna 2 mba ndi awo ng'omutwalo bagu naye yo third party emmoloka zitomera mpulira nira nakakale emmoloka batugamba kusasula accident eyo bwegwawo third party insurance company ebeera ku mmotoka mugendayo ne mutegeragana ne banga nti emmoloka teriiko third party bajevuga tekuli third party nenga neba naye nange mugezeeko okunoonya kunanyini mmotoka kuba emmoloka sinze nagiwa omwana omwana akola ku garage naye ate yamuwa emmotoka mulala okugivuga naye tewali kinyambisibwa. Nebakomaawo bweganga noonya obuyambi kuba bwa third party moloka terina third party nga nkola ki nga nkivaako nga mbeera ntandika kujjanjaba mwana njagala okuwuliza omwana simuwuliza simu teriiko oba yagikyusa n'enamba simanyi naye n'okutuusa nakati nejjo natugera kutola sente nga bagenda mu ddwaliro nakati baleese ebbaluwa genda kugula ddagala siyimirizangamu kutola sente. Kati mwami Kibalama oli ready okutoolanga ssente oziwa abantu abo oba oyinayo plan endala nti bane tukole bwe kikubanga bo bagamba nti one time abagambako munoonye yali nanyini emmotoka? Nze nzijjanjaba kati ng'omuntu ow'okukyalo omuyambi helper w'okukyalo kuba naffe abaafuna akabenje ku mwana Eyatomera emmotoka. Tokikolanga kikolera mutabani wo? Omutabani kasita abeera waggulu emyaka 18 oyo aba musajja aba mu makaage ne poliisi ne bwemukwata tebanona ate taata we kubanga yaba yaziza omusango. Ne baba bamenye banka tebagenda kaseesi kunona taata wa mwana bakwata omwana kuba mukulu asula nawe tasula mu maka gange ne bamutwala ne bamuvunaana ne katera poliisi gyemusanga neemukwata sirowooza nti ate bagamba taata w'omwana jangu singa yali beoyi 15 14 apakudde emmotoka apakudde ekisumuzo omugala gyavuze emmotoka tewali n'akimuwadde awo ninawe nnyingiriramu ennyo nze siyamba nga ayamba olw'omusango nyamba nga ayamba abatuuze bannange ku kyalo kuba ne ku galagi saaliwo ate n'emmotoka omwana tapakulanga ku kisumuluzo mu galagi ya Festo n'avuga emmotoka waliwo yamuwa ekisumuluzo avuga emmotoka lwaki ye tanyambako tetuyambagano batutuule naye kuva lwe batomera siddangamu kubalaba siddangamu kubawuliza ate nagenda okola tate emmoloka teyali yiye naye tate yali yamukyala kati nebinsobera neŋŋamba nze ng'omutuuze ku kyalo asobola okufuna omutwalo 2 era abaana bananyini mwana nembaga nti banange mumanyi nti nkikola mu buyambi bwenfuna 5 mugikole ki bwenfuna 3 nga nembawaako 2 mugikole ki naye temujja kuŋŋamba miliyoni sigirina
Immotoka ezo zola tekulya kuwadeba mutwalo bakuwagumu kanaana kasanvu kakati nenkuŋŋanya wesa mbandi awo nga bazze gabe luli bajja ne leero bazze basuubire buli kaseera kujja kati tesamanya siinaako ngeri insurance ginyamba eyali ku mmotoka tekwaliko insurance kakati obanga tekwali ku insurance bannanyini mmotoka nabo balina obuvunaanyizibwa ogambye nti bakugamba nti mmotoka ate teyali ya musajja yali ya mukazi naye ani yagirimu akaseera yagirimu yakiwa omwana agivuge simanyi bukakafu bwe yasinziira kugimuwa oba yakakasa nti alina pamiti senga yamanya nti mmotoka nfu yali alina okutula mu mmotoka agambe makanika atule mu mmotoka bagende bawulire ekifu kyalina okukola oluvannyuma nga akakasiza nti omwana talina pamiti talina busobozi era bwenzaawo kati bwe mbanga nze naliwo bwenkole mmotoka nfu nga ntuula ekitegeeza omwami ono yali kyemotoka bagikanike nga nfu naye nagiwa omwana agivuga uliye ekifu ye nga taliimu ye nga si yavuga kubanga ku ggala kiseroza nti yali azzeewo simanyi kali kikyala simanyi kyamuleetawo naye nga ye ekyo kigeza nti senga oleeta emmotoka mu galagi n'osanga kati nga festo taliiwo waliwo abantu oba sikaali oba kirina bona omugamba avuga emmotoka kubanga era kyaliwo ku ddwaliro yaffe ery'ebuwambo basanga kyula ate yatadde ecupa RDC yasanga kyula yatadde ecupa ku mulwadde n'abakwata kakina kino bwe kiri ono yawoba teyamanya gwawa mmotoka kuvuga makanika asikaali kirina kiki naye ng'atuza mu buntu omwana ye makanika amanyi okuvuga emmotoka right omwana makanika amanyi okuvuga emmotoka naye oli yakakasa atya nti amanya atabeera naye amuwa ebisumuluzo avuga emmotoka kyenkugambye singa ekisumuluzo kyali ku boodi wali eya Festos garage omwana oyo nakipakulawo naavuga motoka Festos garage ebana responsibility omwana oyo yajja ate ekisumuluzo ku boodi avuga emmotoka ya kasitoma ne kasitoma ze kwata ekisumuluzo ovuga emmotoka kati mwayagala okukakasa okufuna obukakafu engeri nanyini mmotoka yaleeta emmotoka ngeri ki gye yawaamu omwana ono ekisumuluzo because yakubirako nemwogera ebyo temwabyogera kyetwakyogerako kubanga nkunyonyodde siddangamu kumusisinkana maaso ku maaso twogere naye nga kubirako nkubiddeko leero okuyomba nga nyombesa nga agamba nti oba nze mbasindise ewuwe naye mugamba se sinewuwo simanyiiyo sikumanyi ne bwe nkulaba nakulaba omulundi gwe nakulaba naye bwe mba ntunudde nnyo nkwetegereza ne nkumanya nenzijjako esinkwambadde sina byenyongera kukola ki kumunyonnyola simumanyi kati bwe mwagenda ku poliisi poliisi kubanga ye yakubira n'agamba tulina okugenda ku poliisi poliisi negamba tolina buvunaanyizibwa bafune eyali nanyini bisumuluzo n'omwana nanyini bisumuluzo ye ku poliisi yayogera biki was there any talk between gwe nanyini motoka na tewali because kyenoonya mu kino njagala okumanya oba eyali nanyini bisumuluzo yali mukukaako obuntu akagamba nti kantule ne ba garage tulabe family kati omwana agenda mu myezi oba 3 simulabangako wadde 10 nti oba kiweereza ku ssimu tuwange kiri kitya first eyo simulabangako sirina kyonna kyeyali ampadde ate nali nkisuubira okunyamba kubanga yawo omwana ekisumuluzo nemmotoka eba n'amateeka gaayo atulaba mu kaseera kano tukyaddeko tugenzekokko ku mwami eyali mu mmotoka eyakwata ebisumuluzo nabiwa omwana eyali akola ku Festos garage bannanyini mwana babagamba okunoonya ku mwami oyo yensonga lwaki tusazeewo kubanga tugendayo naye tetusobodde kubasangayo security eba tight somehow byemwetaaga oluusi ne mutabifuna bulungi naye nga abantu tusuubira nti banditudde kubanga ffenna tuli bazadde mwami Festo muzadde n'omwami oli naye ki naye muzadde lwaki mwami Festo simanyi oba nze simanyi kale mbuuza goba oyinza okuba okimanyiko lwaki baateekawo okuba nti omusajja waleeta emotoka ate ne bayingizaawo that thing okuba nti ate emotoka yali ya mukyala ekyo nkisanga ku poliisi mu kiteezi nga awo kyebaali saamanya kyaliwo poliisi
ng'ebuuza omusajja ono simanyi kyaliwo naye ku kasito akagambo nkawulira kuki ku mupoliisi agamba ate ono agambye tate moroka siiye tate ya mukazi ako nakakwata bukwasi momone nengati ate kati wulira bene nenkayingira saakawongerayo waggulu nti bankabuuza nawulira kagamba ako nenkateeka mu bwongo tate kati ono agamba tate naye siiye mmotoka nemmanya mu maaso ebyo bijja kutegeerekeka kuba nanyinimu katayinza kubulubanga bwekiti kijja kutegeerekeka kira kisinakakase sinamanya oba kituufu ya mukazi oba naye nakiwulira buwulizi nga bakyoboogera awo kakati bwakubidde essimu temutuuse kuki kunzikiriziganya about nti mbadde nina byenkola ate nga tuli mu mmotoka nnyingi nebyogana simu alo neŋŋamba naye nga ye bw'abadde ambuuza ng'ayagala kumanya ni asindisa abadde tewuwe ne mukazi simanyi nange kubanga newo simanyi mpulira buwulizi nti abe nze kuno sibeerako era ogala gisitera kubaamu mbaamu bubi ng'eno wali yankubidde essimu tebajyankweka kakati mwami Festo nga omuzadde because tewali omwana yavuga emmotoka ekituufu teyagenderera kola ki yavugako mupiira accident zigwa nga tetukoze eki n'ennyonyi zigwa webale nnyo n'amatugatta buli kimu accident accident oyinza gigaana kubaawo senga yamutema kugulu nti matani wagundi atemye omwana wamu n'okugulu ekyo kirala kubanga nawe era oba omutemu olumbi onoogenda otema omuntu w'abantu ekyo kirala naye accident tosobola kugaana kubaawo ate muluka yabuukako mupiira seyali sipiidi tekyali ki kati mwekyo mbadde ngamba bwe nti ffenna nga bwe tuli abantu tuli bazadde ate teri muntu agenderera okukola accident tusobola okutuula nga abantu ne mutuula ne family ya omwana because nawe nkulaba kumenya ate mbadde akakola emitwalo gyange 3 ogumu bagututte mbadde akakola 2 ogumu gugenze mbadde akakola omutwalo 15 zikoze ki zigenze tetusobola kutuula gwe mwami oli nanyini mmotoka ne tulaba engeri abantu baneeno gye bagenda okuyambamu because bw'owulira story y'omulenzi oyo oli wa ku kyalo oyinza oba omumanyiko background ye si ye family lyawo nti irina nabiwulira ku accident kuno ngera musajja gweoyambewo ki mwami Festo mbagamba nja kuyamba omwana okusinziira ku nfuna gyenina 2 mutwalo kangusigaza kuba katolaba nga bwomulabye ali awo ndi ku ssaawa musaawa nina okuyamba omwana olwokuba ndi mutuuze naye ne bannanga b'emmotoka nabo banyambika ne poliisi yo terina buyinza bunoonya ono yavuga oti emmotoka terina na third party insurance iri mu ggwanga etambula teri ali waggulu w'amateeka olano ambasada w'e Burundi yakubye omusirikale wa poliisi era bamuyise mu kkooti gwe kobaani teri ali waggulu waki w'amateeka kubanga insurance eyo yeyina otuyamba kyekikiteesa ku mmotoka naye bavuga tekulinswa bebaani bali waggulu w'amateeka mateeka g'abala galiko ge batakwata nzowooza tisenga tutuula ekyange nali nkitadde nnyo ku insurance ate teriiko kakati obanga teriiko bavunanyizibwa bannannyini emmotoka okulaba tuyamba kubanga nze nkunyonyodde nti ngenda mu kakadde ka ssente nga nkasasula ku mwana ne leero baleese ne kujjo baanona era nembawa kakati gwe boga nti temuyinza kutuula lwaki tetutuula nkati sasula senga naye bannange tebalabikangako kati oyinza otuyamba noddamu n'okubira omwami eyo essimu sisobola kuddamu mukubira ssimu kubanga ajja kukitwala nti nze nina enkolagana ki nammwe essimu wakimbuuza naye nga tebasobola kugulawo police fayiro negenda ku police station kati ekasangati kati bamanyi essimu ya mwami batya nziina naye takwata kuba kakati ze kyeŋŋamba omwami okulowooza nti nno gwotusindise nga tenaffe tukunoonyeza bunoonya era mugambe naye banoonya bunoonya nako kati nga mmeka ne bagamba mukyala simulabanga nako naye ankubira essimu naye mugambe leero 8 tusisinkane nange njogereko byange byemmanyi kinyamba okubaako nti nina sayidi nange kigindifendi nga butanyigirizibwa nnyo nga waliwo yawo omwana ekisumulizo okuvuga emmotoka osanga omuntu ku Festos garage gwewabuwa ekisumulizo ntivuga emmotoka ati yensonga lwaki nkugamba nti omukubire
omuganye nti muna nange banoonyeza tuli waneeno ye tubadde tuteesa tufuneyo ka meeting tulabe kyekigenda mu maaso kati oteesa otya mwagalo kikola essimu bw'aba nti tagikwata gwojja genda ku police station kasanga ti obagambe nti bakubire omwami oyo bamutegeeze nti poliisi twagala kwogerako naawe oba janguuko wano ye bamuyita ku poliisi tajja bamuyita jjeko ku poliisi mumusisinkane naye abeeko kyayogera kubanga nze male ndowooza nti gwe osobola okwogera naye mu buntu ye nga bwakubidde I think tibwomukubira tayinza gaana kukwata ssimu eyo ne mwogerera ng'abantu nomugabo manyi tukole bwe tuti nga kifundikidde tuzzewa ku poliisi kuba olwedde fayiro gikola ki gyeziri ekitegeeza kutulanga wano nga senga byali ku kaalo bimwe Yokaana jangu nawe Petero jangu omusajja mama Teresa ono mwana wamenyesa owo yatomedde tukole tuti ate tujjanjaba omwana bwetu ne bwetu naye ebintu biri ku poliisi sina kinteesa nakyo maama ekitegeeza bw'oyogera naye tayinza kuwuliriza kuba muntu wabuvunaanyizibwa emmotoka we neetomera omwana w'omuntu myezi kati 3 nga tulabanga wadde ku mwana kati tolina ssente gendako mu ddwaliro laba omwana wa banno Festo takwatanga kisomozo kukiwa mwana kuvuga mu mmotoka kati ye ebongo bwenze kyembulowooza alinganga nti nze nina obuvunaanyizibwa ku kyo kuba omwana wange naye mukulu ali waggulu w'emyaka egya gavumenti gyekkiriza okuba omusajja mu maka ge tuyinza kugamba nti omwana we yamenye banka embaale bagenda kunoona taata we kaseese ng'ate omwana ali mu myaka kompya kati 26 naye osobola okuba omuzadde nogamba wange mwana wange weekweke nga nawe omanyi waali ate kakati mwana wange weekweke nze toyagala mwana asasule bazadde babikola saagala mwana asasula ali mu galaji nze sigibeeramu yagibeeranga nze mbeeramu best part time kati aba bazadde babikola basobola okukikola naye nze ate nkikola ntya nga ndi mu kumenyeka nze oba kyensuubira nti omwana we babazze oba babaawo entegeeragana egonza ki ebintu kuba kati gwe lotereeza kumpi buli wiiki ntola ssente so omwana yaani yali mu motoka tumuyita wano bamukazaako Sandi naye nga eriri ku identity card ye Christopher Kafeero naye Sandi kimanye baba bamuzaala ku Sandi biki bwe bityo okay omwami Christopher Kafeero oba otulaba oba wonna olitulabira tubadde tuteesa nti okudduka tekigenda kumalawo obuzibu because ogenda kwemalako emirembe gwekanga omuntu kyenaabe mu mwami ono abazadde banaba omwana si bakalu bonna akatono be bantu bamusobola okutuula wansi ne muka kati mumanyi okubujjanjabi tugenda kola bwe tuti naye Kafeero mwanyinaze bulijjo n'okoma okwokweka I think ebintu bijja kuba bikola ki bikaluba bigenda kaluba kusaidiyo taata omukalubirize so nga kisobola okuggwa ekyo kintu kyali kisobola n'okuggwa nga tekigenze na ku poliisi abantu naawe awo waliwo loole yatta abantu awo bayitawo mu kiwumulo loole kuno kweri esomba amazzi toyinza kugaana kabenje kubaawo ayinza kwekweka n'olowooza ogenda kubeerayo paka myaka na myaka paka ddi ogeze n'ogamba wali nti teri muntu ali waggulu w'amateeka mwami Dan eyakukwata n'agaba ebisumuluzo n'obiwa omwana ono Kafeero naawe toli waggulu w'amateeka because ojja kukwata enguzi ogiwe buli wamu naye lwaki tokwatako akasente k'owaamu enguzi n'ojja n'okawa omwana n'omujjanjaba waliwo ebintu nga bantu musobola okutuula tekitubaidde kyangu okuba nga tutuuka ewakaawe naye lwaki tukikoze kubanga nti bananyini mwana babagamba mulina okunoonya ani nanyini mmotoka akati mwami Festo twetukoze ogwaffe taata omwana ategedde eyagaba ebisumuzo wakola ki wabeera okitegeera kati omwami oyo bw'abanga alimu ak'obuntu nga naye muzadde banaife tubadde tusaba aveeyo oli mwami wavunaanyizibwa naye tusuubira nti musajja ki wavunaanyizibwa mutuule just ng'abantu mulabe abaana baneeno twakulaga luli famire nga bweri weesula ebirala tetujja oba walaba engeri gye twabasangamu n'abaana be balina kwegamba bizibu kale wabula kye twagala okukola twagala kumalawo obuzibu obwo bwebakola ki bwebasanga nga tugonza kusaidi eno abakozi nga accident ate ne kuki ne kusaidi eno kwegamba tebagala nnyo okunyigiriza nnyo naye ate eyagaba ebisumuzo bwe yeeyongera okwekweka ne wabeera gwe owulira nga oba obugumikiza naawe ate oba onyiga bunyiizi nga naye lwaki tebanfaako bandi badde bamufaako ne tufuna obwenka ekintu ne kigenda mu maaso
Nasalilidya tuyagendera maaso oli ku Delta TV nanyini garage agezaako tunyonyola ensonga zino eno okuba nti ekyokudda okukimutteekako bambi teyaliiwo si yakwata ebisumuluzo n'abigaba omwana avuga emmotoka kati kiri wakati we yakwata ebisumuluzo that is nanyini mmotoka n'omwana gwe basanga mu garage tugendako omukumulamu tovaako katukomewo nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole ki naye onoonya omwana siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisizza bulungi n'akato